Museveni nno mulamu akusingako muli ebikokokoko ne munywa bia ne mukola ki bintu ng'ebyo naye yerira muwogo wali boiled biki everything is organic feno tubira lwambeera embeera yatusanga tubirya si kipya kyakola oba yakuleetedde embeera embyo girya kajjukira wano mu Uganda wakyaliwo abantu abafuna emmere nga tebafunye enva ate ng'emmere gye bafunye ebiwogowogo ebyo badde oyita ebiwogowogo chapati ze Kampala eri mu kyalo gye njogera naye muwogo it is okay because fe waffe tuyina some food called amukeke obimanyi buuza omuteeso yenna amukeke tuguyita mugunu muwogo omufumbe no potatoes sweet potatoes ne muslicinga ne mbidryinga so whenever tuli mu season ye gundi yenjala enga like tewali nkuba tewali kye we always prepare that amukeke mala kwanva za greens usekamu ebinyeebwa so amukeke oyo tumufuuma netekamu kutunyu you can even eat it nga tolina kyakunywerako wadde kyayi tewali you can omulya n'onywerako amazzi so okuliirako enva z'ekyennyanja and many more twabadde mu mbeera twabadde tugenda okulaba President Museveni nga ku ballot aliko ne mabirizi naye nga sooka omalirizeyo okuyozayoza mwami Museveni kuba yasoose leero si ye yasoose naye kati kamuyoze kati mwami His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tukuyozayoza fountain of honor upon your what number one nomination tukuyozayoza olw'okutuuka kukuyozayozaako I mean okunominate okusunsulwa okuvuganya bali gyakubuuza nomination tekiriyo mu Luganda okusunsulwa okubeerako abagenda okuvuganya esanja ekyomusanvu twagala bulijjo kimuluma kati ulira nnyo nga njogera nti mwami Museveni upon your what nedda nze tontwalayo nnyo naye just nti ekisanja ekyomusanvu okujjukiza abaana abaliddako n'abaliwo nti President Museveni kisanja kya musanvu kisanja kyagendamu kya musanvu myaka ameka era okubajjukiza nti mu mukaaga atagenda kuba mmeka bweddu anika kino bwakikwata ajja kutuvamu nga akotaana mwegi bwedduuyo kati awo newankubadde ayagala nnyo naye nekya tajja kugisinga kati munekya gw'omusinga kati ku myaka 45 gyanaaba tufugirira gw'omusinga ki katulindeko olaba ku lunaku myadduka misinde kati kugine nga etamubuuze ekibuuzo n'akivungavunga omwana abadde obawa tatya omwana abadde wa NBS amugambye oteekateeka transition yegenda kubeera mu luzungu mu Luganda luzungu naye nga kyakivunzavunza tabeera kanale mugume kanale tebakyagenda mu ferudi naye agambye kakati mulaba enkulaakulana wano ereza waliwo bifactory kakati mulaba ne luguudo mululaba waggulu lulwe batubanje nnyo naye gwe meeyo okimanyi omusajja amaliza ataze mu kibuuzo ekyo meeyo abaddeyo meeyo amanyi oluzungu bulijjo abiwulidde abiwulikika omusajja amaliza tazeemu kibuuzo omwana kyamuza ate ng'omwana abadde smart nti munnange kati oteekateeka ota transition yo nga bw'ogenda mu byakuwangula kalulu oteeseteese transition otya naye ako sikamanyiiro omwana abadde smart abadde n'abakoozi oba abadde n'abakoozi muwala n'olaba abakyala bwe tutegeera terakaya yasoseewo ate terakaya yamubuuza biki amugambye embwe ekibba ttaka mu Buganda kikyali kingi terakaya nawe nedda terakaya naye lindako njogereko bannamawulire naye mmwe temulinaayoko bibuuzo bituluma ffe bannayuganda ekyabuuziza kibi terakaya akibuuza mu Luganda kyebbanyi mu Luganda agambye nti oweekitiibwa President ku lw'abantu baba wansi kkiriza nkozese Luganda newataligambye nti kkiriza nkozese Luganda era tuffe tulimanyi nadda wa Luganda so ekibuuzo kyabuuza kyekyo mbwe ekibba ttaka kikyali kingi naddala mu Luganda tekibadde ekibuuzo ku bibuuzo ekyo naawe tekibadde tekikola then omwana omulala azze tumwewa Galaxy najja mu luzungu naye wa Galaxy naye azze mu Luganda namugamba owekitiibwa we naliko ewuwo waliwo yayita bannamawulire gye tuvuddeko emabega lwakitula ennaku zino abadde amiitinga nnyo bannamawulire era ssente nnyingi zawadde bannamawulire wadde nga ffe abamu tetulinazifuna ye ggwe oli munnamawulire wa Lubaga wafunye ku ssente mulimu ssente mu Lubaga ssente zijja e Lubaga owekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ffe ab'e Lubaga tetulinafuna ssente yonna ate nga mwe tuli bannamawulire so n'olwekyo RCC omupya seba weewandiise nga munnamawulire wa Lubaga mbadde sikimanyi iye twalina meeting ewa RCC wano saakulabayo munnange nange nagwamu ngwe
Katale ne wanzisa district yagwadda. Nagwamu nedda tulina group tulina gundi ngenda teka yeri nyalyo. Kubanga n'aba wali wa Musumba. Baliyo. So aboku super baliyo. Gwe kyoba omanya media houses zonna baba na mawulire abawangalira mu Rubaga. Ojja kuntekayo. Kati bade kutemetera ebibuuzo. Omwana amugamba nti wekisibwa najja ne nkugamba nti no eddwaliro lya Mukono abakyala bazaalira wansi. Nti omukyala bw'aba yazadde ku saa 9 ez'ekiro ku 12 bamugjawo. Kwa katando mulala akakozese. Yes. Eddwaliro lye Kayunga lirimu abasawo bana. Eddwaliro namuganga omwana alambisa onagamba oxygen machine yafe emyaka 3 egiyise. Mama nyabo. President nagamba awunalaga nganyize nagamba ekikulu kyendabye mu Uganda muno obunyomi banyoma. Bana bambe itegeza bawe emirimu bano ba minister baani abo bamunyoma. Nagamba nabanja ensonga gikoleko ey'omwana oyo gikoleko mangu ddala. Then omwana ebibazo munyoma mwami Museveni mwe bantu mwe bawa. Omwana omulala abozeza simanyi ngoberedde bulungi mbigobera mayinti. Owedda ndi up and down. Abasomesa bali mu kwegugunga aba arts naddala. Nepuliddemu obulimba simanyi bakituufu. Alimbyawa. Nabbanja. Nabbanja alimbi. Nabbanja alina walimu. Nesimanya abasomesa bajja kuba boogere tujja kubayulira. Kubanga omwana wabuuza ekibuuzo nti abasomesa ekisooka amasomero mangi mu byalo. Aba arts oba abasomesa bonna. Omwana yalesa question eyiye. Agambe nti okiibwa amasomero g'omu byalo mangi gye wateeka n'enkola yaabo n'abasome amasomero gakyali abaana bakyasomera ku ttaka. Yes. Dene mukadde kano waliwo abasomesa abali mu kwekalakaasa tebali mu kusomesa. Bw'akutta akazindaalo n'asooka ayita Tayibwa Nnyonnyole. Tayibwa gwe nnoonya. Abaddewo. Okimanyi nti Tayibwa ye yammisa kkaadi. Deputy Speaker. Bagambye bandaba naye ku mukolo ne bagamba kati awo nasala eddiro n'addamu NRM. Abantu tunaabewala. Ne ŋŋamba ndi munnamawulire kimu. Ekyokubiri ndi mwogezi w'oku mikolo. Tayibwa wabeera ku mukolo. N'ekirala Tayibwa munnayuganda nga nze. So Tayibwa n'addamu awo wekisibwa aba gavumenti bafuna naye bwe twagenda wansi eyo naye nga tebivaayo bulungi. Then president naye n'amana annyonnyola n'ayita oyo gayi wa State House oyo. Vice President abaddeyo. Vice President abaddeyo abaddeyo Prime Minister. Naye oyo omusajja oyo Mugisha mu linnya Maurice Mugisha. No, guy wa State House. Maurice Mugisha atenga bina bikimamu. And mbodde ne. No, that guy works with the State House. Ali awo Munyankole naye alina statistics z'ebintu ebimu. Obedda amugamba bugambi tulina amasoga primary ameka n'amugamba tulina amalwaliro ameka n'ayogera. Kati n'ayita Nabbanja nga omumanyi ayiwo. Wekitiibwa president n'ayogera mu Luganda Nabbanja. Omusomesa wa gavumenti wekitiibwa president wa primary oba yawudde n'agambye omusomesa waffe afuna emitwalo 58. N'agamba primary. Omusomesa wa Museveni bw'afuna emitwalo 58. Wa primary. All together wa primary secondary. Mulimu afuna 58. Then n'agamba mbu headmaster oba headmistress afuna emitwalo 98 ku kakadde. Mbu aba private bakolera 15 ku 2. Private ate. Bwagambye Nabbanja. Is he mad? Is she? Ate ongambe oli abeera ne statistics za okay. Then Nabbanja yayogera ebyo. Ishi nomo. Kwabiri ku lutambi nti omusomesa afuna emitwalo 15 ku 2 owa private. Abadde ye lwaki teyeebuuza ne Nabbanja naye waliwo abantu abamu lwaki tebeebuuza lwaki abasomesa baabwe badduka mu private schools. Could they be running for that? Negamba badduka mu government schools ne bajja private. Ne bava mu government ne baddukira mu private. Yali akyebuuzizaako why? Ekyala kata kyebuuza yalowooza. Lwaki teyeebuuzangako lwaki doctors leave their government things ne bagenda mu private ne bagenda ebweru. Ani bo babeerawo ne balimba nga balowooza abantu tebategeera kubanga bannange. Wali abakyala bembandowooza nti balina okuvaayo boogere ate ebintu ebirimu ensa. So webito ebigenze ne bamaliza nga president akiwunzise agenze kati Kololo. I mean ukose emboze ejja kuba yagenze naye olwaliro akimalidde Kololo naye agenze kubuuzaako ku bantu oba kola rally esooka. Ndowooza era kyekira giyite rally. Kaakati n'enkya ekibuuzo kyange kiri nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu one and only President wa National Unity Platform anakkirizibwa ogenda Katwenne Nateete. Essaawa zino ze twogereramu simanyi emboozi negende kwakosa ameka gwagiraba. Amagye gayise dda ku kasaawe Nateete. Katwe ne Nateete. Obanga gwe kumanyi Kyagulanyi galina oli omu. Uno Nabbanja ng'avuya. Ndabula bannange. Ulira. Afuna mitwalo 58.
buli mwezi kati yalaba nnyingi alaba nnyingi kati mu private schools ulira awo bafuna emitwalo okuva ku mitwalo 2 kati kyagezako gamba nti balekerawo okudduka okuva mu gavumenti okudda mu private mu holidays tibabasasula naye mwe musasula waliwo abasomesa okusinziira ku message ogitegera sokolindeko oba mukyala gundi tategera bulungi Luganda ye lwaki babimugamba mu Luganda ntiwekiba president simanyi biki bayaye babagala kumufera jogala ali mu president abimanya tabanya nti banasosa begugunga sabagambi abasomesa bajja kuvuba mwambalire bibadde live nga badde babiraba anyway obadde obuuza nti ekinabeere tusoka tutemeteme ekyolwaliro kyo kiwedde tewabaddewo okusikamugwa kwonna wadde okusindikagana president agenze ne tiimu ye kikyo badde osuubira naawe NRM nga be bali mu gundi wekiki osuubirayo tewabadde baana banyaga busimu secretary general abaddewo Todongo ate mamyanita ebyokulonda abaddewo Tango Doi Triple A abaddewo Kadaga abaddewo n'abakungu abalala Amson Obuwa abaddewo sokolindeko ebyo nga bikyali awo abantu b'ebusoga nga bayagadde Kadaga ne ba bannange walabye wolukamu yabadde akyali w'amaanyi ebusoga mama naye ate memba buli kana akalulu nako kandoza kamalamu Kadaga nga yeyogedde nga ali looking very beautiful ate energetic and every gaja obamanya Kadaga ebusoga tagambika kali mala kufa oba kuuma bannange abantu b'ebusoga mwebale ino mama mwamulaze nti ddala mwenda ino kuneewusa bulale ya Kadaga nti yabaddemu n'aba NUP nga bamuyita mama anti bamugamba eri oba tebakwagala jangu eri bakwagala kati nalabye kati nga swengere namulabye kozi yesimbayo yesimbayo bajinja biki kati simanyi bana abagaba kali tebekwasa ekyo nti walabikide kulale ya Kadaga olabanze bangamba nalabikira wataebo yabadde kulale nyabo naye bannange naye simanyi nti wedayingira NUP nayingira komera lyali komera yabadde kulale tisirina kwera wantu wonna yabadde kulale nga ayambala n'akakofira ka NUP ne kulale yani no but I think buli muntu this is a free world kati kiringa bambi we balaba mukwano gwange jjukira asomera ano Endejje University Bishop Tomusange okimanyi tino ka audio bakatambuzizza buli wamu mu National Unity Platform WhatsApp groups zonna nga bwe yajja mu Lusani ewa Munyagwa wabiwulirako bate wabiwulirako bambi katambudde musajja wattu ate nga wiiki ya vetting ne ngambaho ne namugamba kyabadde open simanyi bwe kigenda kubeera babaddemu nga bayimba ennyimba za NUP ne babaleke kubanga Kadaga mu Busoga she's an icon babaleke so naye ndowooza nange ekyo bandi ekyokuba nti kaakati kati gwe wasigadde gw'oli mugundi nze ndi I'm not there ne nze ndi wa Fronasa kaakati kati ntetunyumya tunyumya nze ndi wa Fronasa ati ndekerawo okunyumya naawe lekerawo okunkolako interview kale ate kati bikwatagana nze ndi wa Fronasa ffe tweta gavumenti just ffe twagiyingira NUP ogyeganidde mu kamera leero nze njagala enkyukakyuka sigamba nkontino ndi wa NUP oba ndi wa FDC oba kati nange ndi mukyala munankyukakyuka ekibiina mbadde nja nkyogera ebbanga lyonna nti ndi wa Fronasa naye wadde tokiŋŋambangako gwe tokimanyi n'abamanyi bakimanyi ndi wa Fronasa owaayi mukwano gwaffe ali ati miti ayi namugoba dda toddamu nakwogera linnya nga tuli omugoba bubi so mu mbeera eyo emboozi yabadde twagala gitambuza ku byabakama wiiki eno nyini byabakama aleesa akasatiro mu bibiina by'obufuzi ebimu ku ebyo kubisinza okusattira gamba mu NUP si bibiina byabufuzi wa NUP gwe yasinze okuteekako gundi n'abawandikira si yekka akasatiro kabadde mu bibiina byonna kababeere ne bana ab'epiraawo nabo babasattiza Munyagwa kwe kugamba nti nze tujja kuntisatiza ze siri Bobi Wine gwotisatiza gundi Mugisha muntu naye bamusattiza namulabyeko ejjo nga atute emikono emirala but of course NUP Mugisha muntu is coming yes is coming with the hand era waliwo cooperation agreement gye bagendamu eyo ati bino bye bawandika byali biki ebiriwa mbu bagenda simanyi nali ndowooza they are going to front one person mu Uganda tekinaba kubaawo ekyo nga tukyalina bano bamawu bano ba amuliyati bano naye mawo bannaye banti tekisoboka mawo atuulawo abo bonna bajja kumala kwavuwazibwa oba bonna bajja kumala kufa baveewo oyogera bubi anti be batulemesezza enkyukakyuka kati bwe mbanga abapanze ekintu ogenda bamawu nga bajja emitwe
n'abatasobola n'abakimanyi obulungi kati mabirizi akimanyi nti ebintu gye yeesimbye tasobola kuweza wadde 2%. Naye bannange mwami Babakama yabadde yanyiizizza kubanga oŋŋamba otya His Excellency Robert Kyagulanyi eyeesimbawo luli mbuutawezezza mikono kati okakuŋŋa amabirizi afuna emikono Robert egya Kyagulanyi negigaana nga Kyagulanyi alina n'obusobozi obwogera bogezi oba najja ku live n'agamba nti bane tunoonya mikono tewalabye abantu bebazze wali omusajja gwe nawulidde ng'agamba yavudde bakaseese n'agirinnyo ne bagidde ku piki simanyi ne bagirekawa ne balinnyawo baasi zagenda owera saawa emu emikono n'amagulu baleese so kakati mwami Byabakama banaye temuzanyira mu bintu bya bannayuganda nga baagala okukola enkyukakyuka amanyi ze ndi munnankyukakyuka ne bwe mba the fact that I'm not oba saafuna kadi ya NUP oba siriiyo naye ndi ku nkyukakyuka kati tojja kuŋŋamba nti ojja tusiruwaza nga bannayuganda nti ate Bobi Wine eyeesimbawo oluli eyaleeta emikono gyonna n'awangula n'obululu more than 3 million nti nno talina ki nesadeko yambugambye namugamba n'Ebyabakama leka kusaaga newe mutulabako amatuba mutuyita kapa oba mbwa oba pusi nsadeko yagambye n'Ebyabakama leka kusaaga oyagala kuŋŋamba nti omusajja oyo talina mikono giyinza kumusemba emikono olwe is it 900 namala nagamba kozi zabadde district simanyi meka 38 really nga weetaaga emikono 10 mu buli dakika mu buli district nti Kyagulanyi talina mikono 98 okitegeera ate temutufuulinganga abantu naye bamulazeeko nti buli kimu bakisobola bagenza okukeera ku makya ku lw'omukaaga nga district zonna buli omu yeepakidda zizze so kati nebuuza ate certificate eno giyagize nga date za 19 ate zi 19 zezo zeyayogererako bati Byabakama ota muntu wowaitu mwana egundi mbenje agamba mwana we otatunanka abokuba bojoinyo abantu bajja agamba boja abanyoro mukabaki bojoka mutabadoma manya biki temutuswaza nnyo ate nammwe Mr. Byabakama nayiwe yetonze yamaze netonda teyavuddeyo kola katambi banze ddalayo aleka byadda tasobola kweda mukano akaseera no yakoze n'agamba munange twabadde ne misi biki noonyaako noonya naye gwe nga tukyali commission okimanyi nti 9 ku buli 10 ky'aba returning officers bonna bantu beeri ewa Museveni ekyo kirudde ebbanga lyonna nalabyemu amanya nga abasatu leero babakyoli bakola kyo babateeso bakola kyo bakumamu ne bakola kibaani ne bakola ki nesimanyi atuhahisibwe simanyi atugumize no bintu tulina byogerako kiringa aba DPCs nosanga DPC aliyiiri eri Karamojo oba ewaffe eri naye nga yeesiga omwe n'omusanga ali gundi ye tukamubona n'omusanga ali gundi ye gundi mbadde nsuubira nti nga bwe tubeera in local areas nti ndi kabeera maido DPC kabeera omukumamu in that funako osooka ofune kyange nti bwe bajja bano the locals nga ensonga nina ogiwuliriza ngitegeere bulungi onfuna bulungi ne gundi abantu beeyo be baba babeera ki Busoga nti ali Busoga ali Bugiri ali gundi kabeere Musoga ali gindi lwaki olaba Catholic Church ba bishops abo ne ba father besindika mu areas esindika omuntu ategeera lulimi lweyo yes because emisa enza n'okubeera mu luki mu lulimi lweyo ba locals era ogenda olya nti Baptist Andama ye bishop w'eggulu toyinza kuwulirayo nti no kubanga Andama era Andama kitegeeza ayagenda gatta abalulu omucholi kubanga omululu analul ananacholi andelangi fena tuliziganya ande kumamu fena we are Luo what speaking people okitegeera so ekyo nti wonaabo ze Busoga either bring me a Musoga oba mugwere oba nenga something which is what kati gole ebintu ebimu biri mu ggwanga wano byotataddeeko nnondooza birowooza ekyo oyinza oba wadde wakakiraba naye offices zonna simanyi yunura gundi simanyi gundi bwe kikolebwa bwe kibadde ebbanga lyonna ne bw'okireeta mu government parastatals kati ne Mombote byali bwe bityo abakyoli n'abalango balina n'abatondoza be baali bafuga wano naye kale saa zino bw'ojja mu bitongole ojja ku muwoto ojasanga Silver Mugisha bw'osanga mu tukamubona gundi bw'ogenda mu Uganda Public ojasangayo era bandulukire baani bw'onoogenda mu URA ojasangayo musinguzi bw'onoogenda byonna biri ebyo naye kati ekyensi twakibalekera babeere bwe batyo bwe bana time eri betuuse bajja ku ebintu byaffe bajja kubizza but anyway
twali kwenda kulaba Kyagulanyi Ssentamu nga taliko ku ballot naye omusajja ndooza yamaze ne yeebuulirira senga ow'omunda oba senga ow'omunda yamaze n'amubuulirira n'akyusa mu bunambiro nga bakubira NUP nti kima certificate ekukkiriza okunominatinga naye twali tugenda tuka mu kaseera nga Kyagulanyi tali ku ballot ku last minute and you wonder naye abadde agenda ayitawo bannayuganda kubanga tosobola kuŋŋamba abantu bakozeseza emikono egyaluli kale wegibanga anti kakati waba luli yasobola ogire naye abadde agenda nyumiza abala bakyusa ebibiina naye tosobola kuŋŋamba nti olangiridde ku Friday nti omuntu talina mikono kyokka nominations za ku Tuesday okitegeera ennaku eziri wakatawo za weekend tosobola kuŋŋamba nti omuntu omugambye ku Friday kawungeezi saa 11 alina lwamukaaga lwokka na Sunday okweta emikono ebirala nze ndooza babadde balina tactic gwe bakola awo naye era kyabakoze eki najja akavuyo akalambu mbu babadde bakuba amasimu nga bakubira abantu abo alo yogwe pacho wawadde Kyagulanyi omukono ndaba obusiru nanyanga njogedde bubi nsonyi alo yegwa bote wawadde Kyagulanyi omukono bogus gundi kati naye balina obusobozi obukubira abantu 98 aba Kyagulanyi bakubira abantu 98 aba Museveni bakubira abantu 98 aba Munyagwa abantu 98 aba Amuliyati balina obusobozi gundi yaze ne DF yaze mpuga de mapu yafunye mikono ngajijawa talina mikono ajje muwereko n'abandi bagaya mikono abantu babadde babuuza muwerako gy'abaana bo tasobola kuweza mikono ate ne kakonso esiku kakenyenda mukongwe kanso muyiza akatwala leka nawe kali musaze mpuga mukole bwe mutondala muleke nga akaaba nga talina kintu kyonna kyekoledde ono gundi atera okubeera waneeno Seka Kasumba sibama Seka atera okubeera waneeno yagaa nti mu lutalo waliwo abantu abamu balina okusooka okufa bemera mu lutalo kati bano bampuga abantu abalina okusooka okuviira mu ddala mu byobufuzi n'abiviira mu ddala kati olutalo lwasituseewo lwakati wa Mpuuga n'Ensereko Olumanyi waluwuliddeko sinaduwulira Ensereko amutuumya amannya nnyo alina amannya agamutuumyawo agambye tali ne ku kabbuli tajja kulinnyayo agambye taliddamu nakwata ssimu ye nti ye Ensereko okukubira Mpuuga essimu nti kigenda kuddamu kubaawo nono olutalo luva ku ki kumusuubiza kumubaakinga kuba pulezidenti n'agaana kati ani yatandise olutalo Ensereko mwennyini Sereka kozi pate ya mwami Ensereko bagita batya ecological party gyabba ku Muzeyi Baale Charles naye bannawe oyogera yagibba bubbi ate Baale tayomba teyamusasula bakanya mu ndagaano yalina okusasula milioni 8 aziwa abaali batandika ekibiina teyabawa zali 12 kwezo kwaliko 40 ga babulooka ate obulooka omu ate yeroya wansereko bamugamba ateekedde delegates conference yekikyokka kye yasobola okukola milioni 14 ezo yazisasula nezo zaali zakusasula waliwo baatuula webaaliira webakolera olwo olukuŋŋaana ekinene okusasula lwaki bagenda mu bintu nga tebannabeera ready kati omusajja nanyini kibiina Baale Charles akaaba agamba nti Ensereko naye bannanyini bibiina nabo bayaaye bwawaayo ekibiina nga bamuwadde nga batandika okukabirira bannange empapula tulina tutambula nazo tuyita nazo tetunnakola ki simanyi tebannatumalayo ziizino tuyita nazo naye nga nkuze bakkaanya kiringa kyogambye ono kyali waffe ndi andi wakkiriza okukola kino okitegeera kati n'oweekibiina waaba wakkiriza nti oli miliyoni ya sente nti ye ekibiina bakizeka nekifuuka ekyamaanyi gwe bireke wakola ki wakkiriza mu abantu babagaba ebibiina nammwe bannange mwanti yabaŋŋamba nze nina okubeera esigi buno omulembe okyasobola gwe nga bw'otunula okyasobola obwesigi buno obuliko okitegeera oba okuyiriba okudduka baŋŋamba nze esigi waguuni esigi nze yansanga nze esigi kaakati gwe esigi ekibiina nti esigi ne esigi bifujyokyega naye kati gwe esigi mu pateeri naye kati tulina esigi okitegeera naye mukkirize nammwe baba nga mutunze ebibiina byammwe byali ebibiina mwewumuzeeko naye muli awo n'empapula bwe mudde eno bwe mudde eri bwe munoonya kimbowa bwe munoonya empapula zizino kati zirye ekitegeeza abasajja batandikanga ebibiina byabwe n'ekigendero ekyokubifunamu mu maaso naye kati ofunye omuntu azakitutte ate muwoza ate ze twagala ze batuwa ate si zeezo batwongeremu abantu bagundi kati n'abaekologiko wati lwero olutalo
Ndio talwa nsereko n'empuuga. Ebbanga ly'oweereza naye mu Parliament si wa kibogwe. Era asobola okusengeka ensonga n'aziteekawo. Nze sikwongera muntu. Naye omuntu alwana n'amazima kibi nnyo. You can become your own enemy. Wamubuuzizaako n'omanya ensonga lwaki agenda waliddamu okufuna essimu yange ajja kubalako ennyo. Nti Honorable Nsereko taliddamu kubira mpuuga. Mpuuga de mapuuga. ogambye omumaze Ayatu gwe genda osome ku musajja gwe bayitanga Abululu. Ate ebyo bye mwagaza. Ajeyo kati aya. Amutawakadde. Kati ebisigadde njabbi kuwafunangayo senka n'omuganda nti Abululu. Abululu. Allah. Kati bw'olaba Ibilisi olengera Abululu wansi. Abululu oba Musailamatul Kadhabu. Kale noonya babuuze ekiganti man huwa al-Musailamatul Kadhabu. Abululu kankiwandiike wano Abululu Kongo si musiraamu mwene wagonde. Esi kungo omulala. Onani. Ani madenze wedda sinatunulako kanda. Kati Abululu gwe tuliko. Musailamatul Kadhabu. Musailamatul Kadhabu. Kakati Abululu mpuuga. kasita otandika okufaanana nga Musailamatul Kadhabu. Allah. Sabula. Nnyo. Amutadde amweyambudde. Ntegeeza amweyambudde. ng'okola ne Honorable Mathias Mpuuga Kyandibadde kibi. naye olwaleero Si kigaana. Kati awo agenda okwogerera entabwe. Kalasi. Siwabangawo mukago ekyo saamukonjera. Namukyaliranga mukwano gwange. Era ne tubaako ensonga ne mubuuza nti ogenda kwesimbawo. Ogenda kujja. Sijja kwesimbawo kuwa president. Emugazi nno nja kwesimbawo nti tujja kuwagira. yakyogera mukama wake Wallahi. Ate yagenza okulaba. jjo ebigambo ebirala ne bikyuka Musailamatul Kadhabu. tagenda mu katemba Musailamatul Kadhabu. Sabula. kati tugeze mu katemba Kale ffe katukkirize. Kati naye katemba ye kamulabire ku lutimba kubanze nkubuuziza ffe bwe tuba tuli mu katemba bunga bwe bagamba bo baagala tugamba nti byambakama ategeka aka president kwegamba ak'MPC akategeka katujje Musailamatul Kadhabu. ate legislative level. Okay, bwe bityo bwe biri olukyalo wakati naye nange ndisaagala nnyo bannanfuusi. Kyova olaba nange kyova olaba navaayo nentabukannyo nentabukira SG si SG wa NUP nga neekubisiza obusimu kati onkubira oŋŋamba ki ng'ate waŋŋamba luli tukolagane. Wali watabukira Kagombe mu kusooka. So munnange wamma kaakati nze Honorable Nsereko ndi ku sayidi yo tululwane ntandike era ntandise. Tetwagala nnyo bantu bakola ki bannanfuusi nze saagala nnyo muntu munnanfuusi. Muntu owe munnakugambe kiki nnungi mbi. Naye ne bw'abanga si nnungi ze ku Nsereko kwe siva. Lwaki ate? Ate kati ku mpuuga kati mbeere n'empuuga. Ku Nsereko kw'otava? Ku Nsereko kwe sigenda kuva. Kubanga kiruma nnyo omuntu najja n'atuula naawe n'akugamba ku kino kati gwe kukigenda mu maaso kati gwe oli ku sayidi ki? Nze Nsereko omulaba. Soko olindeko ku sayidi ekigenda mu maaso ki? Sina sayidi bonna babadde bakyali wa each other. Badde bakyali ba each other. Era nga kye bakola tebalwana nakyemalira kuvaako babadde nabo bali mu byabufuzi. Bale newe sibalinaako ki? Mutawaana. Baba bafunyemu okusowagananga kwabwe bajja kwetereza. Naye kirungi nti Nsereko leero kyemwagaddeko yesenvuddemu ku bigere n'agamba kino ekifo nkibaddemu kibanga. Nze kyenjagadde kye nayesinga okwagala ku Honorable Nsereko ye yajja n'agamba nkola bisanja bwe biti era sidda era n'akola ki ovanga wantu ng'okoze bulungi n'ogamba nti ngenda kukola kino sigenda kudda. So munnange Honorable Nsereko kuggwe kwe sivanze. N'abawuliza bakiwulira. Bakiwulira nti oggusa mu ggwati si kugusa mugaati. Nze saagadde gwa mugaati gwe naye Nsereko akoze eki? Akoze eki? Kampala Sero kati Kampala ajja akole ki? Ampulya mugamba ajja akolemu ki? Mpulya mugamba nno ajja akolemu ki? Yani mpulya mu Kampala yeetaaga engineer naye ajja akolemu ki? Agenda mmenya bizimbe? Abaddemu ne munnamateeka. Kati mubadde mu munnamateeka. Wakiri nno Nsereko abadde awozawoza gino egy'ebbali. Kati mubadde mu munnamateeka akozeemu ki? Kakati mpulya Kampala yeetaaga engineer. Kampala yeetaaga engineer. Bulijjo mbuuza abantu ali kujja kumenya bizimbe?
nti kye kigenda okukyukamu mbu amazzi gagenda lekera okuyingira gundi temumbuulira mugambe nti no kamba abantu buli omu ali kujja kulya everyone ayagala kulya ave waageni bagenda mmenya bizimbe bagenda kukola ki nti kakati tulina representative w'e Kampala abakyala tubadde tubafunangamu ki baba Kampala bonna badde batambula zooni zonna ez'e Kampala ezikola Kampala mbadde batambula banoonya kalulu kitegeeza ndedde ebifo bijjawo bujja ezi nali ngamba singa amayi Museveni nga yasalawo atufuge bw'ati singa nabino ebintu yabijjawo n'atukola nakola buli kimu nga ssente ezaali badde zigenda mu babaka tuzikolemu ebirala amalwaliro gabeeremu eddagala amasomero gabeeremu buli kimu ye tumugambe taata twala yonna gy'oyagala so anyway nga tufunzafunza esowaani simanyi olusaniya luyinza okuba nti lugenda nominatinga simanyi batuuse obusungu nalaba Munyango alina bungi nnyo honorable Joe nasembye okwogera nabo kati simanyi emikono nti gyakunoonyeza mu nnaku 2 kala tuli nomination zitandise leero bote basobola kukola NUP kye yakoze nti bannanga bano ne bavayo ebule n'ebweya kye bayita Munyago abadde weekawempe ogambye abadde wa Uganda yonna javuna olusaniya lw'abannagasigale nga mazima Common Man's Party yes Tesha yakomyewa ne party namulabe atayimba ku NRM naye politics wa Uganda ayina ennaku naye omulonzi ayina ennaku mu Uganda abona bateeka kulira museni naye so abamu ku abo abali betwadde tusuubira okulaba ku ballot Mwanvuma wano bannamawulire ne bagamba Tesha akola atya ekibiina pacho gwe wakisigo watandika n'okikola kuba omusinga ekibiina kya Tesha nakyo kyaliwo aleka naye yagula kiguli nga bano abaguze kyaliwo Deni oli omusajja yakulosinze nadda mu Kyakene Lukyamuzi Joseph Eton Mabirizi naye anominate nze leero kati webale nnyo kati n'oŋŋamba nti Mabirizi alina emikono ye Kyagulanyi nga ye tagirina katazenga aba Conservative Party Joseph Eton Mabirizi mulimu ne Kasibante mulimu ne bamwita Kasibante ye Newkama kubali abaluli abali Ivan yazze munnamawulire munnaffe wa Kagaali Kagasimbo Kagaali milioni 2 n'emikono agirina manyo no bitunuulira milioni 2 zo abadde bakanga mbokanzi abamba bakanga mbabeka babagula abamba bakanga mbafune sympathy babeko bebagatta bafune biki bibeeramu tomanyi no status ye ekyukirawo olukula 23 mu lumunzija status ye ekyukirawo Katoza Katumba oyo akyali Katumba oye osobola okuvuganya naye ku kyokusaba visa Katumba nga ono bwa Katumba bwe kati visa yonna gyayagala agifuna oba ya America oba ya Bungereza oba yaki agifuna Katumba oye kubwerere status yalinnya presidential candidate emirundi ebiri asajja abamu babeerawo nga kati Eton Mabirizi nze neewuunya abamabirizi asobola okufuna milioni 2 kati naye presidential gundi alina ekibiina aliwa Tesha bamabirizi yasobola ngofuna milioni kati ase batuula ne ba president kati we baleetawo olukiiko era kusinga abadde ekibiina kye kirudderuddewoko n'afuna omubaka yandibadde atandika nofuna sente eza iPod kati otugenda kulaba season enjo bano abamoti bafunayo ku sente za iPod bano abesaniya n'abalala bwe batyo naye mbadde gamba nti abantu abamu abo bo bamanyi bo balina bagala kusitula status zaabwe gwe weebuuza nti Mabirizi ajjawa milioni 2 ezivuganya n'abula emmotoka emutambuza mu campaign ate Katumba oye ye yazijja wayi Katumba oye naye namulaba Katumba oye nanti era buli omu tamanyi wajja n'ekyakuluno ekyaluno oba abantu bazzeemu kola katemba nalaba n'oli bawaani awo ena abeera mu katemba nendaba n'abakyala abajja nga saabawuliddeko ate bo nti ebibalemesa bibeera wali ewasemba abaana nalabako n'omwana omuwala ow'emyaka oba emeka bwe ba opening expression of interest baali 200 and something abaasaba bafune so abamu baabi balikola gundi katemba naye wali osobola okugenda naye ekikulu nti buli omu abagiza kati anyway tufunzafunza olunaku olw'enkya omwagala w'abangi lwagenda okuba nga nominatinga according ku EC naye nalawuddemu akajogero akalala ke babawadde bagenda nominatinga evening hours 2 pm 8 kakati ezo evening hours ate alina okuba akusinkana abantu bekatwe newa ekatwe newali nenateete naye kyempuliddeko ojja kuwulira omuggo waliwo omwana kigato wange ngambye nti ayiseeko kasaawa nga bagayiyeewo moto nawe akambamba yo moto nkedde ku makya ne ngamba abantu ku status yange ne bagamba bannaye bantu mmwe nominations yes tutandise zitandise olunaku olwaleero naye mwebeereremu anti otya okobera mu otyo osigale mu nyumba kubanga ekisooka baagala buli omu ayagala ekisooka si kubeera mu nyumba naye buli kimu kikole nga weebeereddemu kubanga president kenyini yatugamba His Excellency Robert Kyagulanyi nti ukola ki
weeberemu nga kitegeeza olaba owa popi wali ng'ajja nga obaddeko akakofiira sooka okalyemu okateeke mu nsawo osooka olinde obayiteko oba kyetegeera. Okimanyi nti no Nalukoola lwe yali anominatinga tewali byakwebereramu abasajja bano bakwatanga abantu okuva ku kitebe ky'NUP wennyini. Kati tukole tutya? Bannayuganda bawa amagezi tuve wano. Abannayuganda basigale nga babadde okweberera mu mpozi si kwagira bikola bya fujjo. Tokola fujjo togenda kantini ya muntu gisamba togenda kulukala muntu kusikayo ngoyeze wabula gwe beera ku mulama gwa kuki nkyukakyuka gwe omanyi bw'oba ogenda okikolamu enkyukakyuka naye kolola ewuumye okwe bayita okubooga ebooze naye kati olina okubuuza nti balamu akirimu gwe balamu mumuleke kikulu bazze ekifaananyi kyekimu kye basheyalinze gwe kikulu bazze tokola photograph interpretation abavandimwe baabo nabo we bali ate nabo balina kubeerawo ani yamaze kubeera wano bano si bakalamojja babeerawo bonna bajja kubeerawo tewali mutawaana naye ekikulu amazima era bagamanyi bakalamojja balina emmere naye enkya Pastor Gundi yabatwalirayo emmere kati abalimira emmere Pastor Kayanja n'omukyala tewali ab'embaali bikyebi so enkya tulabe ekinaabaawo naye nga mbadde njagala ogamba NUP etegeke bannamateeka babere kumpi awo gwe bino bituufu wabiwuliddeko byona omukyala agamba ki wali waggulu bituufu ndaba amannya ago soma amannya gokka tosooka kusoma byonna mbu yalekulidde yalabye mbunga bano tebalina gye balaga binaye yeebuuza nti bakolera ani gwe nno beera awo tegaali akugambye abalugwala nno nga babeera systematic galasho tuve wano tagagamba nti agala bwa MP sooka oggaleyo mukulembeze waawali NUP mutegeke bannamateeka abawerako okutandika okuwoleza abaana bagenda okusiba mu ekyo bakandidate bemulinayo nga bannamateeka mubongere kaadi basobole okusigala omutima guli oguwolereza kubanga simanyi Malende bwanaddamu okufuna omutima guli okugenda okuwolereza abantu nga teyafuna kaadi so bannamateeka bamwe bonna abadde bayambako okuwolereza abantu kanso Muyizi kanso Musisi kanso Shamim Malende mubawe kaadi kubanga Musisi bamuwe kaadi agende ekira ate aliyo teri ate ono omusajja aliyo wa PFF ate wa NUP so NUP ate tubeera ku nkyukakyuka bannaye